Novena ey'enjawulo eri omutima omutukuvu ogwa Yezu. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yezu, wagamba nti mazima mbagamba nti musabe muliweebwa, munoonye mulizuula, mukonkone ku luggi muliggulirwawo. Nzuuno nkonkona, nnoonya era nsaba enneema. Tekawo ekyetaago kyo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka obujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyo Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga ekyali olubereberye na kankano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Omutima omutukuvu ogwa Yezu, obwesigwe bwange bwonna mbutadde mu ggwe. Ayi Yezu wange, wagamba nti mazima mbagambira ddala nti buli kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange alikibawa. Nzuuno nsaba mu linnya lyo, Paatiri ampe enneema. Yogera ekyetaago kyo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka obujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyo Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga ekyali olubereberye na kankano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala, nkwesiga n'omutima gwange gwonna, nkwesiga n'omutima gwange gwonna. Ayi Yezu wange, wagamba nti mazima ddala mbagamba nti eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange tebigenda kuggwaawo. Nzuuno nga neesigira ddala ebigambo byo ebitawuubwa, nkusaba kankano enneema eyo. Tekawo ekyetaago kyo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyo Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga ekyali olubereberye na kankano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala, nkwesiga n'omutima gwange gwonna. Ayi omutima omutukuvu ogwa Yezu, atalina kitasoboka mu maaso go naddala, ebyokutuusa obusaasizi ku banyoleddwa. Tukwatirwe ekisaffe aboonoonyi abataliiko bwe tuli, era otuwe n'enneema gye tukusaba nga tuyita mutima gwa nnyaffe Maria anyoleddwa era ataliiko bbala, muzaddewo era nnyaffe atatendeka. Essaala ayi Kabaka omukyala. Ayi Nnaabakyala omulungi ow'ekisa, nnyina Katonda ataliiko bbala,
tukulonze olwaleero kuuma enju yaffe nga gw'ogitwala nnyaffe ow'ekisa giwonye kawumpuli, coronavirus, omuliro, eraddu ne kibuyaga. Gitaase ebijawukanya n'ekereziya, giwonye okuwakanya ebyeddiini n'okulumbibwa, gitaase okulumbibwa ababbi n'abalabe abalala b'ekiijo. Nnyaffe omulungi, kuuma abagisulamu, tukuume nga tufuluma, tukuume nga tuyingira, tutaase tuleme kufa ekibwatukira, tuwonye buli kabi na buli kabenje, tusabire eri Katonda tunywerere mu kumuweereza, tufe nga tuli baganzi be. Amiina. Kitaawe wa Yozefu omutuukirivu, kitaawe wa Yezu omukuumi, tusabire. Yozefu omutuukirivu, kitaawe wa Yezu omukuumi, tusabire. Yozefu omutuukirivu, kitaawe wa Yezu omukuumi, tusabire. Novena eno yasomebwanga nnyo. Padre Pio ye yagisomanga buli lunaku. Amatendo g'omutima gwa Yezu Kristo. Ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tuwulire, ayi Kristo tuwe. Patiri w'omugulu Katonda tusaasire, Mwana omununuzi w'ensi Katonda tusaasire, Mwoyo omutuukirivu Katonda tusaasire, Trinity omutuukirivu Katonda omu tusaasire, Omutima gwa Yezu omwana wa Patiri ataliiko kusooka tusaasire, Omutima gwa Yezu ogwabumbibwa Mwoyo omutuukirivu munda ya nnyina waagwo omubeererevu tusaasire, Omutima gwa Yezu ogwatabbibwa mu mbeera emu n'ekigambo wa Katonda tusaasire, Omutima gwa Yezu ogw'ekitiibwa ekitakoma tusaasire, Omutima gwa Yezu ekereziya ya Katonda entukuvu tusaasire, Omutima gwa Yezu ekisibo kya nnyini ggulu tusaasire, Omutima gwa Yezu ennyumba ya Katonda omulyango gw'eggulu tusaasire, Omutima gwa Yezu ekkoomi eribugujja ery'okwagala tusaasire, Omutima gwa Yezu etterekero ly'obutuukirivu n'ery'okwagala tusaasire, Omutima gwa Yezu ogujjudde ekisa n'okwagala tusaasire, Omutima gwa Yezu ennyanja ejjudde empisa ennungi zonna tusaasire, Omutima gwa Yezu Kabaka ettabiro y'emitima gyonna tusaasire, Omutima gwa Yezu Kabaka entabiro y'emitima gyonna tusaasire, Omutima gwa Yezu omuli amakulu gonna ag'amagezi n'okumanya tusaasire, Omutima gwa Yezu omuli obwa Katonda obulambirira bwonna tusaasire, Omutima gwa Yezu Patiri mwe yeesiimira ddala tusaasire, Omutima gwa Yezu ffenna
gwe twagabanako omuseera gwagwo, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogwegombwa ensozi ezitaggwaawo, tusaasire. Omutima gwa Yezu omugumiikiriza ogw'ekisa ekingi, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogugabulira bonna abakoowoola gy'oli, otusaasire. Omutima gwa Yezu ensulo y'obulamu n'obutuukirivu, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogonza Katonda okumusonyiyisa ebibi byaffe, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogwanogera eddagala ebivumo, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogwabetentebwa okubeera ebibi byaffe, tusaasire. Omutima gwa Yezu omuwulize ogwakkiriza n'okufa, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogwasooga effumu, tusaasire. Omutima gwa Yezu ensulo ey'okukubagizibwa kwonna, tusaasire. Omutima gwa Yezu obulamu bwaffe n'okuzuukira kwaffe, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogutuleetera emirembe n'ekisonyiwo, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogwatambirwa aboonoonyi, tusaasire. Omutima gwa Yezu ogulokola abagwesiga, tusaasire. Omutima gwa Yezu essuubi ly'abafa nga bakwagala, tusaasire. Omutima gwa Yezu essanyu ly'abatuukirivu bonna, tusaasire. Kaliga ka Katonda akaggyayo ebibi by'ensi, tusonyiwe ayi Mukama. Kaliga ka Katonda akaggyayo ebibi by'ensi, tuwe ayi Mukama. Kaliga ka Katonda akaggyayo ebibi by'ensi, tusaasire. Yezu omuteefu omwetooze mwoyo, emitima gyaffe gifuule ng'ogugo. Twegayirire ayi Katonda Ayinza byonna ataggwaawo, sa amaaso ku mutima gw'omwana wo omwagalwa ddala, era laba bw'akutenda ne bw'akusasula okubeera aboonoonyi, ate ng'omaze okugonzebwa bw'otyo, aba bakusaba okubasaasira basonyiwe okubeera omwana w'oyo alina obulamu n'obwakabaka obumu ne mwoyo omutuukirivu emirembe gyonna. Amiina. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu.